Mukama waffe yeebazibwe, nkwebaza nnyo gwe ndaba era mpuliriza. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba. Kaakati olunaku lwa leero obubaka bwe nnina buwanvu nsuubira ku lw'ekisa kya Katonda. Ŋŋenda kubutemaatemamu portions 2 oba 3 ekitono ennyo olw'ensonga nti obubaka buno bwe ŋŋenda okwogerako abantu abasinga tububuusa amaaso oba engeri gye kugamba tetubuggya mu nsi ey'omwoyo gye buli ne tubukozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tuli mu mubiri. Kyokka ng'ate y'ensigo eyinza ottuyamba okutegeera ki kye tuli mu Katonda n'ensonga lwaki tuli ku nsi. Bw'onootegeera obubaka buno ne bukubuna mundaayo, ensigo eno n'ebala ebibala byayo by'erina okubala, birina engeri gye bigenda okukasuka mu nsi ey'omwoyo, nkukakasa nga Mukama ye mujulizi. Ebigambo bye ŋŋenda okwogera olwaleero n'ennaku eziddako ebikwatagana ne message eno birina ekifo mu nsi y'omwoyo. Bigenda kukasuka mu kifo ekirala, bigenda kujja ku level gy'obaddeko bikuteeke ku level endala, sinakindi bigenda kukusukuma mu magenda go. Kakati obubaka bwe njagala okwogerako, ŋŋenda kwogera ku amagenda. Amagenda destiny. Pulaani y'amagenda g'ogimanyi? Kye kibuuzo. Ebyakuwandiikibwako ggwe as an individual obimanyi oba tobimanyi? Tugenda kulaba nti buli omu ku ffe Katonda amulinako pulaani. Si pulaani gye boogerako gye boogerako nti Mukama amanyi pulaani, alina pulaani ennungi gye tuli, scripture tutera ogikwotinga. Njagala tugende deeper than that. Katonda nga bwe ntera mu bubu ku bubaka bwe nasemba okugera nagamba bwe nti olina ekifo mu Katonda as an individual. Kakati bw'oba olina ekifo mu Katonda kitegeeza waliwo akataffaali mu Katonda, oli kataffaali mu Katonda, waliwo ekifo, waliwo pulaani, waliwo enteekateeka, Omuzungu gy'ayita blueprint, Katonda gy'alina ku bulamu bwo nga ssekinnoomu, soogera ku kibiina. Obubaka buno tebugenda eri kibiina, tebugenda eri famire, bugenda eri individual nga ggwe omuntu. Mujja kunsonyiwako layiti olwaleero ntonotono, ensi mwendi obudde buziba mangu, tuli mu winter, obudde buziba mangu, ssaawa zino zikyali mu 9 naye obudde butandise okuziba, munsonyiwe. Naye mbadde ngezaako obubaka buno okubugattagatta. Ekituufu kiri nti there is so much I have to say today, naye simanyi. Mukama ampe ekisa nsobole okutuukiriza ekintu Katonda ky'atadde ku mutima gwange. Kale ŋŋenda tandika ne statements zino. Nzikiriza nti buli omu Mukama amulinako pulaani oba blueprint. Era pulaani eno Katonda gye yakola, yagikola nga ffe tetunnajja mu nsi ya mubiri, nga tonnatonnya okuva mu nsi y'omwoyo gye wava okujja mu nsi ey'omubiri eno. Pulaani eyo yaliyo. Kitegeeza nti wajjira mu pulaani, kyova olaba tewajja lwa kwagala kwo, tewazaalibwa lwa kwagala kwo. Waliwo abantu abagamba nti abantu abamu babeerawo ne bagamba, nze we nnali omuto, we nafunanga ebizibu oluusi ningamba oba eno si ye famire gye nnali nnina okuzaalibwamu, nga ninga agamba Katonda nti wakola nsobi okunteeka mu famire gye ndimu. Nkimanyi waliwo n'abantu abamu abeebuuza naye buno bwe bulamu bwe nnina okubeeramu, eno ye famire gye nnali nnina okuzaalibwamu. Katonda teyakeera ku makya ne yeekanga n'agamba bannaye gundi bamuzadde. Katonda yakipulaaninga, newankubadde ffe abaana b'abantu tetwakipulaaninga. Bazadde bangi naddala mu nsi zaffe afuna olubuto oba bafuna omwana nga tebamwetegekedde, naye tekitegeeza nti ye Katonda aba takwetegekedde. N'olw'ensonga eyo teri n'omu ku ffe ayinza kugamba mbu mistake. Amiina. Era okusinziira ku Bayibuli ffe twaliwo, abantu baaliwo nga n'ensi tennatondebwa. Kitegeeza nti ffe abantu emyoyo
tusinga ensi eno gye tulimu ey'omubiri obukulu tugisinga tetugenda girekawo oba tukitegeera ife tugisinga obukulu twagisookawo ate tugenda kubeerawo yo ne weeneeba eweddewo eyo lesoni ndowooza tujja gisoma lunaku lulala ekyo just food for thought ogira okirowoozaako kale bayibuli egamba nti Katonda yatumanya nga tetunana kujja mu nsi eno ey'omubiri ngenda kuwa ebyokulabirako mu bayibuli tugende mu Yeremiya essuula esooka olunyiiri olwokutaano ngenda kutandikira ku lwakuna agamba bw'ati awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira ne kinjijira ani ayogera Yeremiya nga kigamba nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya kitegeeza ki nti okubumbibwa mu lubuto lwa maama wa Yeremiya kwali kutuukiriza pulaani eyaliwo already nga yawandiikibwa dda naye yongera n'agamba bw'ati era nga tonnava mu lubuto nakutukuza olaba nti Katonda yalonda omusajja ono nga tannaba kubeera mu nsi era naye yongera n'agamba nti era nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga kitegeeza omusajja ono okubeera nnabbi eri amawanga teyali nsobi Katonda yali yakiwandiika yali yakiruka yali yakipulaaninga n'amuwa abazadde bwe yamuwa n'amuteeka mu nsi mwe yamuteeka n'amuteeka mu kibuga mwe yamuteeka mu mulembe gwe yamuteekamu n'aleeta Katonda nga n'abantu Yeremiya balina okwogera nabo balina okuwulira ebigambo bye nga nabo yabateekateeka Katonda takolera mu chaos ali organized nnyo simanyi ng'egyenyinza kyenfasayizinga naye Mukama atuyambe twongere otutegeera ekintu kino kale tugende mu Bagalatiya ngenda kuyita mu bwangu lwa nsonga ebyokwogera bingi simanyi ng'egye ngenda bitemaatema Bagalatiya essuula esooka olunyiiro 15 lugamba bwe luti Pawulo y'ayogera naye Katonda bwe yasiima ani asiima Katonda Katonda bwe yasiima kitegeeza kwali kwagala kwe tekyakera ku makya ne kimugwako bugi n'agamba Pawulo agenda kubeera ku nsi nedda yasiima naye Katonda bwe yasiima eyanjawula okuva mu lubuto lwa mmange kitegeeza ki nti nga omusajja ono Pawulo tannabeera mu lubuto lwa maama we Mukama yali yakisiima dda era yali yamwawulako kitegeeza Katonda okuleeta ku nsi takuleetako just kubeerawo waliwo ensonga lwaki aba akutaddewo kyava akwawula agambye nti eyanjawulo okuva mu lubuto lwa mmange n'ampita olw'ekisa kye era wonna osoma mu maaso awo ajja kukubulira nti mbeere omutume eri bannaggwanga kitegeeza mu bantu bonna ku nsi Pawulo gwe baali bawadde omulimu ogwo omukulu mu mulembe gwe okubeera nnabbi eri bannaggwanga naye nga kyateekebwateekebwa dda nga ne Pawulo tannajja ku nsi kitegeeza nti amagenda gaffe destiny yaffe Katonda yagipulaaninga waliwo blueprint bw'oba tonnaba kuzimba kizimbe okola gye bayita blueprint siri professional mu nsonga ezo naye nkyemmanyiiko nti blueprint eraga buli aspects za buli kizimbe nti for example ekizimbe n'oba tokiyingirangamu nga tomanyi bw'oba oyagala kiyingira okumanya amakoona gonna okumanya ebifo byonna olina kukozesa blueprint ejja kulaga nti wano wali weak wano wali strong wano waliwo walkway ya mita bweziti wano waliwo ceiling wano waliwo ki okiraba kati blueprint Katonda yagikola ey'obulamu bwaffe naye blueprint eyo ya buweereza bwe njogera ku buweereza bannaaye soogera ku buweereza bwa kuyimba kusinza na biki byokka mu maaso eyo tujja kulaba obuweereza kyeki era Mukama bw'atugamba okuweereza aba ategeeza ki but briefly obuweereza bwa mirundi ebiri waliwo obuweereza obuli wakati wo ne Katonda waliwo n'obuweereza obuli wakati wo n'abantu naye obuweereza obukulu bwe buli wakati wo ne Katonda buno obuweereza obuli wakati wo n'abantu bwa mulundi gwa kubiri naye ng'okuyitibwako okusooka bwe buweereza
eri Katonda. Kyova olaba bwe tunaagenda mu ggulu tetugenda ate tetulina bantu nnyo be tugenda kuweereza, tugenda ate kusigala nga tuweereza Katonda. Ndowooza tukitegeerekese ekyo, ndowooza Mukama bw'alimpa ekisa tulikyogerako. Kale, Abeefeso essuula esooka olunnyo lw'11 era Pawulo ayogera bw'ati nti Mwoyo naffe mwe twafuukira abasika mwani. Ayogera mu Kristo, agamba Kristo. Mwoyo naffe mwe twafuukira abasika bwe twayawulibwa edda, bwe twayawulibwa edda mu kumalirira kw'oyo akola byonna nga bw'ayagala mu kuteesa kwe. Kitegeeza Katonda yamalirira edda nga Pawulo tebannabeerawo. Kati edda omuwandiisi tayogera dda hawufa. Naye okusinza ku Bayibuli tujja kweyongera tulabe nti ebintu bino Katonda yabiruka nga n'ensi tennabeerawo. Kitegeeza nga naffe tetunnatonnya mu mibiri gyaffe Katonda gye yatutegekera okukozesa ku nsi. Pulaani eyo yaliyo. Kale, kati pulaani ya Mukama eri buli kinnoomu yawandiikibwa mu kitabo. Ngenda kukiddamu. Katonda alina ekitabo mwe yawandiika pulaani ye ey'obulamu. Ngenda kikulaga mu Bayibuli, nkigulage ne mu kwolesebwa okw'emirundi 2 nze kwe nafuna. Katonda ampadde ekisa okubanga ebintu ebimu newankubadde nga mbisomako busomi mu Bayibuli, ebimu mbirabye mu buliwo physically, naye ate ebimu mbirabidde ddala mu nsi ey'omwoyo. Katonda oluusi ansitula n'antwala mu bifo eby'enjawulo ne ndaba ebintu. Naye sibiraba ku lwange nga nze kufunamu. Bwe mmala okufunamu kinkakatako okutegeezaako omuntu omulala atafunye mukisa, kuba ffenna tetuweereddwa kisa kye kimu. Ate naawe kikukakatako bw'ofuna experience bwe zityo ozigabana n'abalala. Pawulo kyava agamba nti ffenna tuteereddwawo okuweereza, buli omu aweereza munne. Nti gwe obeera omutume nga nze ndi nnabbi, omutume aweereza nnabbi ne nnabbi n'aweereza omutume. Oba okiraba, kankuwa example. Singa oyingira mu church nga ggwe maybe okola mu bbanka nga toli asha, akatebe ako waliwo akakola ki? Akatebe ako waliwo eyakagula k'otuulamu. Tayiro eziri mu kyaki waliwo eyazigula, waliwo eyakola omulimu gw'obuweereza n'akola ki? N'azigula. Akatebe k'otuulako waliwo akalongoosa, asha y'akalongoosa. Singa okeera ku makya n'oyingira kyaki n'osanga akatebe ako nga kaddugala, omanyi ky'ojja okukola? Ojja kukwata maybe akatambaala oba tissue by'oteetegekedde kukola, otandike okukola ate omulimu gw'oli. Oba okira kitegeeza ky'oli omuweereza takoze buweereza bwe, oba tutegeeraganye. Kati buli omu aliwo kuweereza munne. Waliwo agula akatebe, waliwo akalongoosa, oba okiraba. Ate maybe waliwo oba ateeka akola akasolya. Kwegamba ffenna ng'omubiri gwa Kristo buli omu alina kuweereza munne. Amiina. Kakati Bayibuli egamba, tujja kusomayo wansi awo, naye buli omu Katonda obulamu bwo bwawandiikibwa mu kitabo. Waliwo ekitabo mu ggulu omuli obulamu bwo, buli kimu ekikukwatako, buli kimu ky'olina okutuukiriza, buli kimu ky'olina okukola kyakuwandiikibwako. Amiina. Ebintu bino bye njogera nkimanyi abantu abamu bayinza okubiwulira ne baseka ne balowooza nti byakwewussa. Ebintu by'omwoyo si byakwewussa bya ddala. Era ekitabo kino likodi eno Katonda gye yakuwandiikako nange gye yampandiikako, blueprint y'amagenda go, obulamu bwo bugenda kubeera butya, birabo ki by'ogenda okubeera nabyo, busobozi ki bw'ogenda okubeera nabwo, bintu ki ebigenda okukwawula ku bantu abalala. Obuweereza bwo buweereza ki, byonna byawandiikibwa mu kitabo. Katonda, kwe kwagala kwa Katonda okutubikkulira ffe Kkanisa ebintu ebyatuwandiikibwako as individuals. Asobola okukikola
n'akikubikkulira omulundi gumu oba asobola okukubikkulira step by step gy'okoma omusemberera gy'okoma okukola nga naye agenda yeebikkula akubikkulira by'olina okukola. Amiina. Naye buli omu waliwo ekyakuwandiikibwako. Unfortunately nga bwe tujja okulaba mu maaso awo waliwo abantu abamu nga ebitabo byabwe tebibikkulwanga ne bye balina okukola tebabikolanga. Ekyo nja kyogerako mu maaso. Ekyo kikaabya amaziga lwa nsonga ebbanga Katonda ensi eno togiriko indefinite nti ojja tuuka ekiseera oveeko oba oyagala oba toyagala. Nga bw'otaakera ku makya n'olagiriza Katonda n'omugamba nti njagala kugenda ku nsi n'akugamba kati genda era tojja kumulagiriza mugamba nti ogirondekawo ate ne bw'anaagira ng'akulekawo. Ne Keezekiya yasaba emyaka 15 era naye yamala n'afa. Kitegeeza nti ebbanga ly'olina ku nsi ggere era baaliwandiika era obudde kasita buggwayo bba ng'omukka baswitchinga off ng'oddayo gye wava ng'owa embalirira y'ebintu by'okoze okusinziira ku byakuwandiikibwako embalirira gy'ogenda okuwa Mukama waffe Yesu ku lunaku luli olw'omusango. Jjukira olunaku lw'omusango si kusalira musango nga bwe tulowooza, kuliko okuwa rewards. Waliwo paati ey'okuwa engule, waliwo ne paati ey'okukangavula. Amiina. Kati bwe twogera ku judgment tetwogera just kukangavula, twogera ne kuwa rewards oba okuwa engule oba okuwa omugabo. Amiina. Naye bagenda kusinziira ku ebyo ebyakuwandiikibwako nti ku lunaku bwe luti ennaku z'omwezi 26 January 2020 walina okugenda ku YouTube okole vidiyo eno oyogere ku kino ne kino ne kino. Ebikozesebwa twabikuwa, buli kimu wakirina, intaneti wakirina, amasannyalaze wagalina, wagikozesa, obudde obwo wabukozesa otya. Buli omu ku ffe ogenda kuwa embalirira y'ebintu ebyakuwandiikibwako. Bannaye okubeera nga tomanyi tekikuggisaako musango. Nkukoowoola ndaba nkwegayiridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Otandike okufuna omuguggu mu mwoyo gwo okaabirire Katonda akubikkulire ebintu ebyakuwandiikibwako otandike okubitambuliramu. Kisoboka nnyo nga bwe nja okukulaga okubanga osobola okuva ku nsi nga tolina kyokoze ku byonna by'olina okukola. Nga ku byakuwandiikibwako tolina kyokoze. Kisoboka nnyo. Katonda ebitabo bino bya ddala era biri mu ggulu era byogera ku papasi lwaki oli ku nsi, ku nsonga lwaki oli ku nsi, byawandiikibwa gye biri. Amiina. Tugende mu Befeso 2:10. Pawulo agamba bw'ati, Befeso 2:10, kubanga ffe tuli mulimu gwe abaatonderwa mu Kristo Yesu olw'ebikolwa ebirungi Katonda bye yasooka okuteekateeka ffe okubitambulirangamu. Kitegeeza ki? Katonda yabiteekateeka mbu ebikolwa ebirungi bwe buweereza. Katonda yabiteekateeka ate gwe obitambulirengamu. Kitegeeza ki? Katonda yakuba ekkubo nga gwe tonnajja. Buli kimu kitegeeza ebikozesebwa byonna birina. Kyava yakuteekamu ebirabo ebyo, kyava yakuteekamu abilities ezo, kyava yakuwa ng'oli mukazi oba oli musajja, kyava yakukola ng'ofaanana nga bw'ofaanana, kyava yakukola ng'oyogera nga bw'oyogera, olulimi lw'oyogera, engeri gy'oyogeramu, gestures zonna, talenti zonna z'olina, by'osobola ne by'otasobola, si mistake. Naye bagenda kubikubuuza. Mukama yeebazibwe. Tugende mu Zabbuli. Mbagambye nina ebintu bingi ebyokwogera ngezaako okutemaatema sipiidi nsobole okujja mu budde. Saagala bannaye mufulumye emubizi nnyingi. Zabbuli 139 olunyiriri 16 lugamba bwe luti, amaaso go gaalaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira. Katonda yakulaba from a distance, yakumanya, kyategeeza. Ne mu kitabo kyo, ekitabo kyani? Ekitabo kya Katonda,
ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa. Ey'Oluzungu egamba bw'eti, all the days ordained for me were written in your book. Kugamba kyategeeza nti ennaku zonna ezampandiikibwako ezampeebwa okubeera ku nsi zaawandiikibwa mu kitabo kyo. Kitegeeza waliwo ekitabo. Dawudi kyategeeza oba eyawandiika Zabbuli eno kyategeeza nti buli kimu ekyennina okubeera ku nsi kyawandiikibwa, nze nina tuukiriza bituukirize. Bayibuli Yesu kyava atugamba nti musabe nti by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Kitegeeza waliyo ebiri mu ggulu ebyawandiikibwa ebirina okukka ne bibeerako mu nsi ey'omubiri. Agamba nti ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna byawandiikibwa, ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu. Kitegeeza ki? All the days ordained for me were written in your book. Kaakati kitegeeza gwe toliwo na mistake, oliwo lwa kigendererwa, which is good. Naye it goes further than that, kubanga Mukama agenda kukubuuza olunaku bwe luti wakola ki? Twakuwa ennaku bwe ziti. Kakati kitegeeza osobola nnyo okusaba okuwangaala naye nga togenda kuwangaala. Nga ggwe Katonda yakuwa emyaka 5 nga gyegyo Katonda tasobola kuwa myaka 5 n'akusaba mbalirira ya myaka 8. Katonda tasobola kukuwa myaka 5 n'agamba olibeera mu nsi emyaka 5 ate n'akusaba embalirira ya myaka 8. Katonda tasobola kukuwa myaka 8 n'akusaba mbalirira ya myaka 2. Ndowooza tubalansinze. Zabbuli 4 okuva olunyiriro lw'omukaaga paka ku lw'omunaana agamba bw'ati, ssaddaaka n'ebiweebwayo si by'oyagala, ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'ebibi tobyetaaga, wabula wampa amatu mpulire. Yakuwa amatu okole ki? Owulire. Ne ndyoka njogera nti nzuuno nzize, ebinjogerako biwandiikiddwa mu muzingo gw'ekitabo. Kitegeeza ki? Ebyampandiikibwako bye nnina okubeera ebinjogerako nga nze Miriam Jjumba waliwo ebyawandiikibwa. Mu lw'omunaana n'agamba bw'ati, nsanyuka okukola by'oyagala. Kitegeeza ki? Biki byasanyukira bino? Ebyamuwandiikibwako byasanyukira okukola. Naye ng'eno agamba nti ayi Katonda wange, era nkuuma amateeka go mu mutima gwange munda. Pawulo yaddamu n'akinyweza mu Bebbulaniya 10:6 paka ku 7. Kantandikire ku lwokutaano. Agamba nti ssaddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Omubiri lwaki bagukuteekerateekera? Omwoyo gwe gutuulemu, osobole okubeera mu nsi ey'omubiri okole emirimu egyakuwandiikibwako mu kitabo. Kyategeeza tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti laba nzize okukola by'oyagala, ayi Katonda, nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw'ekitabo. Bannange, akyabuusabuusa nti ebyakuwandiikibwako tebiriiyo. Ebyawandiikibwa bingi, sirina ngeri gye nnyinza bimalawo, naye nja kwongererako awo, ndowooza nja kwongereza awo next time. Ngenda kwongerezaako next time. Summary y'eno. Olina mu nsi eyo ey'omubiri tewajjamu lwa butanwa. Waliwo ensonga lwaki oli mulamu. Waliwo ensonga lwaki ofaanana nga bw'ofaanana, lwaki wakula nga bwe wakula, lwaki oyogera nga bw'oyogera, lwaki oyogera olulimi lw'oyogera, lwaki osisinkana abantu b'osisinkana.
si butanwa. Lwaki okola emirimu gy'okola? Lwaki wazaalibwa abazadde abo abaakuzaala? Ebintu ebyo byonna waliwo ekifo mu ggulu, waliwo ebitabo ebyawandiikibwa ku bulamu bwo. Katonda bw'anaaba akusaba embalirira, it is more like a written account y'ebintu by'olina okubeera, y'ebintu by'olina okutuukiriza buli lunaku. Kubanga Dawudi agambye nti ennaku zange zonna zaawandiikibwa mu kitabo kyo. Kitegeeza ki? Nti tewali lunaku Katonda lw'akuwa nga talina nsonga. Talina lunaku Katonda lw'akuwa. Tewali Katonda lunaku lw'akuwa nga tagenda kusaba mbalirira. Embalirira yaki? Y'ebyo ebyakuwandiikibwako. Kati buvunaanyizibwa bwo kuyingira mu nsi ey'omwoyo. Osaba ogambe nti nga bwe byawandiikibwa mu ggulu, leka bijje mu bulamu bwange buno obw'omubiri. Nsobole okubitegeera ntandike okukola. Bannaye kijja kuba kibi nnyo okuva mu nsi eno ey'abalamu ey'omubiri. Kijja kuluma nnyo okutuuka mu maaso ga Kitaffe bannaye ng'ebyakuwandiikibwako tewali ky'okoze oba nga tobituukirizza. It will be a waste y'obulamu bwo bwonna entirely obutatuukiriza Kitaffe bye yakuwandiikako. Mukama yeebazibwe. Mu vidiyo eddako ŋŋenda kunnyonnyola okwolesebwa okw'emirundi ebiri nze kwe nnafuna okukwatagana ne message eno. Mbagambye wano mu mutandika nti Mukama ampadde ekisa era nkimwebaliza nti ebintu ebimu byensomesa, ebintu ebisinga byensomesa byenjogerako sibijja bujja mu Bayibuli. Yes, nsoma Bayibuli, ngezaako nnyo gisoma. Waliwo ebintu ebimu Katonda byayogera nange ng'ayogera na ddoboozi, naye waliwo Katonda ebifo mwantwala ne mbirabako n'amaaso gange mu bulamu bwange buno mu mulembe gwange nga bikwataganira ddala ne Bayibuli. Basically Mukama ng'akonfaminga ebintu bye nsoma mu Bayibuli n'ebintu bye mpulidde ku bantu abalala. Ensonga lwaki Mukama andaga ebintu bino nga nze nfunamu kituufu, nze nsinga okufunamu, naye ggwe andaba n'ampuliriza naawe ofunamu 100 ku 100, kubanga oyinza obutafuna mukisa ogwo, oba bw'oba obadde ogufunye kikonfaminga ekyo Katonda ky'abadde ayogera naawe. Nkukoowoola bw'oba osobola vidiyo eno gitambuze yonna gy'osobola, kubanga nkukakasa ojja kuba otadde ettaffaali ddene ku magenda g'omuntu oyo agenda okuwuliriza. Taligenda kwekwasa n'agamba nti teyategeera nsonga lwaki yatondebwa. Kati vidiyo eddako ngenda ku explaininga, ngenda kunnyonnyola obubaka Mukama bwe yampa okuyita mu kwolesebwa obw'emirundi ebiri nga bwogera ku blueprint eri mu ggulu. Nange kennyini mu kusooka saakitegeera. Katonda agenza alukaaluka obubaka buno, negenza okulaba nga bufiitinga nga bwetuulamu, obubaka obumu nga butuula mu bulala. Nyentegeera ne ŋŋamba bulijjo kino Katonda ky'ategeeza. Nsanyuka nnyo mu mutima gwange nga Mukama akozesezza amagezi ag'ekika ekya waggulu n'agantegeeza nze omuntu ali simple, ne nsobola okutegeeza obubaka buno osobole okubutambuliramu otuukirize ensonga lwaki watondebwa. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.